Njagala kukutegeeza nti Honorable Nammere Buganda Lwazi buli ajeerigizaako akosekose mugalumonde ate era Buganda kakonge ka ku kkubo akeekoonako yagwa. Ajeerigizaako yagwa. Honorable Nammere tolabangako abantu batalina magezi nga Baganda. Ng'ate oyogera mu lulimi Luganda, yogera mu lulimi lwo. Ekirungi tofaanana Baganda. Yogera mu lulimi lwo, ensi ekimanyi nti Abaganda tebategeera. No wandibadde nno oyawulamu n'ogamba ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka oba ne Katikkiro wa Buganda ne Kasimu Nakibinge, ffe abalala wandituzinze nga bw'oyagala. Naye watwalidde wamu kwa ujumula. Era ne bagamba yabadde omwogezi w'oku mikolo nagamba weetonde kimenyo n'ogamba si kimenyawo. Baganda tebategeera. Bigambo birungi nnyo. Emmundu ekuwaga, obwaminisita bukuwaga, amaanyi gakuwaga. Naye wateeberezaamuko olunaku olulikya nga tokyali minisita nga bw'olaba Anita Amongo Triple A. Wafumiintirizaamu n'omanya ekiseera bwe kirituuka nga tokyalina mmundu zikukuuma. Wafumiintirizaamu ekiseera bwe kirituuka nga ofuuse omuntu wa bulijjo. Gwe olowooza osobola okubeera mu Buganda nga Buganda ogivoola ne weetaaya ne weeyagala ne woba olina obuyinza ne weeyagala. Gwe tolaba Generaali Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna nga bakolagana ne Kabaka bulungi. Takulemberwa n'emyaka gyana tagenda mwana mu 5. Oba Abaganda basiru ddala tebalina maanyi. Lwaki General Museveni yagenda n'akima Kabaka e Bulaaya n'amuyita n'agenda n'amuwagira olutalo nga balemedde mu bibira by'e Luweero ne Katonga Kabaka n'aduumira Abaganda ne basobola okulwana okulaba nga bafubutula Obote. Golooza ebyo bigambo by'oyogera olwo ofuuse w'amaanyi. Weeyongera tutumu n'amaanyi Musaasire oba weeyongera kukka. Honorable Nammere obuyinza bukuwaze nnyo maama kamaama. Obuyinza bukuwaga ebiwawaatiro. Olaba ne Tamale emirundi yalinga wano teyavoola ku Kabaka yadde okuvuma Abaganda nti tebategeera ate nga yali mukambwe ebigambo byogera nga byayagala. Ye naani omulala bangi nnyo wano. Omugenzi Nuhu Muzaata yagambanga n'adda Katikkiro abasala ebimemeya naye Kabaka mumuleke mumugjeemu naye ng'ate Muzaata ali tabwekebera nga tatya biduduma. Naye gwe Nammere ozinze ffe wano Abaganda Ssaabasajja Kabaka y'entabiro y'Obuganda, gwe mutima gwa Buganda, era ensibuko y'obugunjufu, era ensibuko y'okumanya, era tumuyita empagi Sseddugge. Bwete empagi Sseddugge y'empagi ey'amaanyi eyimirira wakati w'ekizimbe, wakati w'obuwangwa bwaffe, wakati w'obuwangwa bwaffe buno obw'Abaganda. Kakati bw'ogamba nti tebategeera era tojja kukimenyawo, maama tweyanziza. Kati gwe gwotegeera ennyo, gwe gwotegeera ennyo, bakumanya ssente z'emmwanyi, oli minisita oyogera ebigambo wemula mu bantu, olina ebigambo byogera ebitajja nsa, naye ng'ate oli minisita owulira bulungi n'ova ekigambo ekinene bwe kiti owulira. Kakati twewuunya naye tube tukusaba oyogere mu lulimi lwo kubanga Abaganda tebategeera. Sisuubira nti oli Muganda ate oyinza okugamba nti gwe totegeera. Era ky'oba ogamba gwe oyinza okugamba nti nze sitegeera, Abaganda tetutegeera. Gwe weyogeredde bw'otyo olina kye weesiga. Naye njagala nkuwabule, njagala kuwabula nti Nazzikuno bagamba nti kamwa kabi
Kasasiro ganga ate kyerabirwa mugambi naye tekyerabirwa mugambibwa wakifulumiza kujjako ng'okimenyeewo. Walabye abavubuka b'e Masaka kye bakukoze, abasinga obungi bonna bagamba si Baganda abadde beetoolodde awo. Wano ffe boogamba nti tetutegeera, buli azze asenze wano ne yeeyagala n'abeera n'ettaka n'awasa ne babeera n'amayumba ne babeera n'ebibanja ne balunda wano mu Buganda ne beeyagala bakalangwa babadde nabyo tumanyi baba babifuna batya bantu bangi nnyo. Higiro Ssemajwege omugenzi w'e Ssembabule Mengo yamuwa wa speaker. Tabani Amin yaliko minister Mengo mwindi bangi naye gwe munnange wangi abaleeta obugunjufu omulisa abasajja omugenzi Ssekabaka Muteesa olubereberye eyawandiikira abazungu ng'abagamba okujja wano okuleeta amasanyalaze n'okujja okusomesa abantu okubayigiriza okusoma. Tebategeera first president yali muki ndaga olulimi olwogerwa mu ggwanga wano lusinga Bannayuganda basinga kwogera lulimi ki? Bw'ogende Bundi Bujjo mu tawuni, bw'ogende Kasese, bw'ogende Mbalala, bw'ogende Gulu, bw'ogenda Busia, bw'ogende Soroti, mu tawuni boogera lulimi ki? Abatategeera tukozesa tutya obwongo okusaasaanya olulimi olwo kubeera nga abantu balwogera nnyo nga y'empuliziganya y'ebyobusuubuzi. Nnimi meka eziri e Makerere ze basomesa nga national language nga bazifunamu ne degree? Nkusomesa enkwongere oba nkukomyawo? Tuyina wano professor lwakusoma baprofessor nga bakenkuse okubeera okusoma Luganda linguistic okubeera nga bamanyi ennimi nnyingi nga bemuli n'Oluganda nga baprofessor lwakusoma Luganda. Nkuweyo omu Rashid ndoza Rashid oba Rashid Lukwago ono yaliko saabavubuka e Mengo ndoza Rashid Lukwago omuvubuka oyo twalinga naye mu nkoba za Mbogo mu bbanga wa oyo professor mu lulimi Luganda nammere naye bambi ekirungi tuli Muganda kuba Abaganda tebategeera kitegeeza toli naye munnange genda mpola ensi eno tekungulwa abantu bawe ekitiibwa. You respect people. Abantu bonna baagala bajja kukwagala. Kendeeza omuliro si gwe osobola okubeera minisita. Sengejja by'oyogera tobuguumirira excitement. Abantu bajja kukwagala kati e Masaka yiyo bagambye President Yoweri Museveni tosaana kubakulembera ekibiina ojja kukisuula n'ebirala ebiringa ebyo. Nkusabira obukulembeze bwo obulungi obwa minisita obulungi naye ebigambo bisengejje. Muganda mujje mu kamwako ate wetondere Ssaabasajja Kabaka n'Obaganda ofune wonoonywa otuzzi. Kuba buli onoogenda bayinza okuviira ku mikono ngoze kumwe batambula ne bagenda. That in humiliation ejja kukuyisa eti. Mukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka wange ali n'abagerekagerekera Obuganda. Abaganda jju Mukama abankuumire. Ensonga za Justin Nammeere n'Obuganda zikyalanda era omwami agambye nti singa Justin Nammeere ne bukyenkya nga takyali minisita bamuggyeko Abadega takyalina mundu nti aliba atya nti kubanga eryanyi lyakozesa ennaku zino terigambika nti yandibadde yeebuuza ku Anita Among nga bwe yali akadde ako n'olunaku lwaleero bemutambulira bitya naye ye omukyala ayogerwako Justin Nammeere nti tasobola kumenyawo bigambo bye era talina gwe yatondera kwegamba akattiriza nti ebigambo bye byonna byayogedde byonna bituufu. Sinayogera ku kigambo Baganda banaga nti mu Buganda mwajjamu abantu abamu ab'emitima emiki abo basingumye Muganda era Buganda yeekuŋŋaanya bonna so mwetu mwajjamu abantu abamu ab'emitima emibi ab'entegeera ey'ettima basiina kyenkoze ekintu n'olwekyo mukadde
tasobola okugulira butuufu si baasi ate olwo gwe maama owa bulenda yeyo yammeke kukabya amaziga maama nammere ya 25 eso PA yazinterekera muwe emitwalo 25 mere ayogerwako tubadde tukyali awo ne zireeta full figure munnange ng'ayogera kino ayogera ku kiri ayogera ku kino naye era mu bigambo ebyo Justin Namere tabulamu ayogedde ku nsonga ya Bugingo nti amazina ge yazina abasinga obungi ne kitulowoozesa nti kituufu Susan Makula yazadde abalongo mbo byakulimba era nti yali ajaguza abalongo abazaaliddwa bangi ku kyaki ya Kanani naye si Susan Makula. Njagala mbabuulire omwana gwe mwogerako muwala gwe lekerawo okola n'obufumbo bw'abantu nga befuula ategeera lekerawo okwogera ku bantu b'otamanyi ndabe nga mukola statement ekyasinza okubeera enkyamu ogambye nti wano omuntu atalina kwagalwa ye Shira ne Zali bomboclat you were stupid agira woman obubi bwe tobuteeka ku bantu balala bw'oba wadiba tuuza omudiba gwe wansi mukwano oyina ebitulituli okuva Kasolo paka mu mimwa wano wetondedde Shira Gashumba sagala weegaane tulina zi voice note akubide n'otandika okwavula okulya ettaka owulira naye Shira tomulowooza nti amimaze ate njagala nkuddemu otegere omufuka gw'otakula omanyi munoonye ennyimba ezigenda obbatta nga temulwadde bw'oba olimu amagezi va ku Alexandra tojja kuwulya kigambo ki togenda kuwulira abaganda bagamba nti akusinga kubya gw'olina wano waliwo omuntu yanoonya baali baamuwa project ey'okutunda nemulemerera yakutunda bubina kufumita balaba abantu bakola kyakali bafumita abantu mbo batambuza obubina bwe banoonya kintu kinatambuza obubina batukira ku Susan Makula mbo yazaala abalongo omukazi ekintu kyamuluma nampita musumba nani akyasobola okuddamu malaya ye yadiba nga takirina kyeyakola n'agamba mumanyi tusanyukira abalongo tufune Kanani kubanga Kanani ndi munaku erisivinga inveni kusolote TV kwennyini tulinako omwala gwenkola ne bamwita Whitney Nancha yazaala abalongo tulinako Moses Kajangu boss wange yazaala abalongo Uncle Solomon Ato yazaala abalongo naye akabazaala tulinako Patrick naye yazaala kati yazadde mwana omu yazadde baby boy tulinako ani tulinako omulala naye yazaala abalongo awo kusoloti awo musumba n'akireka bwe yabadde Kanani ng'ayimbira wali abakyala bazaala bamaze ebbanga nga tebazaala babadde baludde emyaka n'emyaka nga tebazaala bajja ne basisinkana musumba mu kasenge omukyala mune Katonda n'amuyamba n'asumuluka yazaala na mwana omu kati musumba bwe yabadde Kanani ng'asanyukirako abagoberezi be n'ayimba kulika baby munnange kulika omwana era Kasuku yavudde n'akonfaminga nti musumba yakonfaminze okuzaala kwa Susan abantu mubaagaza ki abantu mubanoonyako ki bana content wabakubuze lwaki otuukira ku bufumbo bw'abantu mukubya Susan amawulire okuva wakuba ennyumba ya Susan namayimba netuuka n'okumutama ennyumba n'emutama bw'ava ino gipenetrating wano mu public ennyumba netuuka okumutama lwaki mwogera nga samasama nga mubuliddwa amawulire wano mwava ne mugamba abantu mbufulu figa baamukuba bankuba ddi bankubawa negoloza nze nkubika muno mu Uganda malaga kubwa nga ne yankuba yakora ate no kati kamba nyumize mulaka ni mate mutamanya okuba omuntu eyaleta bakifesi bankube yali Namere naye kanyini yali wonga kwata obutambi nga anonya relevance naye atasobola kuntuka kwa leta mu Honorable Kalangwa era Honorable Kalangwa ye yampita yankubira we balinga bawulira Honorable Kalangwa bamukuba akalulu in fact akaluke bakabba kyensobola okwogera kubanga katika mbabuli eyo kimu twali mu kakiiko ka seke nga abagagga bonna nze nina abagagga aji basajja balaba Kalangwa abasajja bagaba sente nze nalabako ku sente ze bayita a sente nalabako sente ze bayita a billion esente bade mpulire Honorable Kalangwa yakwata abasajja n'abasuza mwa Afrikana
n'agikola open nga balya banywa bakola buli omu lumu zonna nga yazikwata nga yakola kimu kyakusasula nabo ne benyini n'abasasula aji basajja bala batuuka n'obajja mu Uganda n'abatwalako eyo nga bagenda mu nnyonyize n'abaza n'abateekaawo entebe ku gundi ekyali entebe kati wamba temanyi mu nsi mulimu abasajja abalina ssente njagala mbagane nti mu nsi mulimu abasajja abalina ssente nga tebeeraga be bayita basajja balaba abantu banoonya bayingidde batya mu kampu y'abasajja balaba bayingira batya ewakalangwa ate bayize nalina ne sipiika kati jjukira bo bayita bawagira sipiika Ntamongo yali Nobati ne Namere bali bawagira omukyala Mama Kadaga kati muzeyi wayita olukiiko olusembayo olwa Neeke wabeerawo ebyaliwo mu public awo mu Neeke muzeyi n'alaga saidi n'agamba kino abantu balaba nga speaker Ntamongo muzeyi gwe yeekubiddeko essaawa eyo baabuukira ne badda ku saidi ya Ntamongo naye baali tebamwagala bakitegeerera awo nyini ng'emunaku ebulayo mbale kati ne banoonya bayingidde batya mu bagagga bano be nayina bayingidde batya ewa Kalangwa Honorable Kalangwa nga yali yabeewala dda ate nga balaba yalina wiini era kalulu kakola nga katuwetera ebizibu ono nakatiriza nti entebe ya Masaka City nti ssaawa yonna mugenda mu by-elections. Mama Masaka addako Sara Kiyimba Boulevard akyadde embuga ewa Pokino okuwaayo ensimbi ezigenda okuddukanya essaza lya Buddu ery'omupiira. Nakola video wano emyezi ng'ena emabega ne mbagamba bannamasaka mwetegekere by-election. Abamu tebakitegeera n'abamu banvuma. Nyene olwaleero nkiddamu bannamasaka mwetegekere by-election. Ekigambo Mama Masaka nga mukiwulidde mu video esoose. Nasooka nenkiwulira olunaku Balamulo yali ku Hotel Boulevard. Sijjukira wabaali bakuza mazaalibwa ge sijjukira juzi wano yabadde mu kibuga Masaka. Nenkawulira ensirika. Nzizeemu nenkawulira nga bagenze ku ssaza okudduukirira ttiimu ya Buddu ewa Pokino. Kati akagamba ako Mama Masaka temukatwala nti kamuzannyo kuba akoogedde mweno video agambye Mama Masaka addako. Okuva inatandika okukawulira amaanyi omukyalo ono gaataddemu ganjawulo. Omukyalo ono bamuyita Sara Kiyimba yavuganya ku bwa memba wa parliament obwa Nnyendo Mukungwe 2021 ne tumuwangula. Kakati bw'owulira nga bamuyita Mama Masaka obudde buno n'amaanyi gaataddemu ennaku zino manya ekijja si muntu. Nabagamba iffe tukyaliwo nnyo ku Rose Nalubowa ye mubaka waffe ab'NUP era kwe siva. Naye njagadde nkulage nti munnamasaka ogenda kukka box olonda omubaka omukyala very soon. Teekawo abiri nabibagamba era mbizzeemu. Ogenda kukka box olonda akalulu ak'omubaka omukyala owa Masaka City. Kakati ate ye akulembeza nnyo Piero yu simanyi oba mwakagenderedde. Piero yu tekabava ku mumwa. Kati ffe abakubi ba tooki tuba tulabye tulaga. Mwetegeke okudda mu box mulonde omubaka omukyala. Era ffe ab'NUP tugamba bugambi vimba Nalubowa vimba, omubaka omukyala vimba, owa Masaka City vimba. Rose Nalubowa musajja akaawa. Maama weetegeke tugenda mu kalulu. Gwe kwesiva. Omukyalo oyo Rose Nalubowa musajja akaawa. Njabba nyumiza story ku mukyalo oyo mumanye lwaki ku Nalubowa kwesiva.
omukyalo oyo bannamasaka omukyalo oyo ffenna abasinga twayingira akalulu nga situnamutegeera bulungi nange nga mwennali naye omukyalo oyo Rose Nyalubowa musajja akaawa tukwagala mu parliament tukwagala mu parliament omukyalo oyo eyo emboozi njagiba walulala ey'omukyalo oyo nalwaki kwesiva so ensonga zeezo omulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kuba nga tugakuwera tujja kuba nga tugakutuusaako nawali wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tulaba tuzikkalira nywera ensonga ya Honorable Justin Namere n'Obuganda byo biranze eno bawanda muliro ate naye agamba nti tajja kuzikiza sigala naffe tova